Ebyalo bya bodaboda ebyenjawulo bikedde kusisinkana okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okutambuzaamu obuweereza bwabwe. Kyokka amangu ddala nga bakuŋŋaanye abadde beeyita ba ssaabakulembeze abalonde basabiddwa okunnyonnyola engeri gye bafunamu obukulu buno. Okujja kwange mu ntebe nalonde navuganyizibwa n'ebitabo kano post nga sivuganyizibwa. Eyakulirako okulondesa abakulembeze bano Santos Mutere ategeezezza nti yalungamizibwa akulira abakozi e Lugazi kyokka abavuzi ba bodaboda abasinga babiwakanyizza. Era n'abalala abaliwo awo abanjudde pati zanjudde awo mu mirundi ebiri era bonna bajja ne bakola ti ne tuba nominatinga. Twetaaga buloka mu bodaboda abantu abo tubakooye ng'omulimu mugwonoona mukusaanyaawo. Bamemba beeyonera omukulembeze waabwe gubakola ki? Muyira be muziyiza. Wano ssentebe wa Lugazi Central Division Kemisi Lutajani ategeezezza nti omulimu guno gujjuddemu entalo kyokka nga bakola buli ekisoboka okulaba nga bazigonjoola. Si ye bateekeddwa okutegeka okulonda. Yensonga lwaki mutambudde ewa RDC ewa municipality town clerk mugenze mumaliriza muliwa Central ku division bawe offices zino ekitiibwa kuba zalondebwa abantu. Buli mbeera nga mulwana ye security gye tubaamu tujasanga balasaba nti abo babbi be bamusa naye nga mulina entalo zaabwe. Ono era alagidde akulira abakozi e Lugazi Mugerwa Sako okuddamu okutegeka okulonda kw'ababodaboda okw'amazima n'obwenkanya omulimu guno gutereere. Mulonde omuntu gwe muwulira ku mutima gwammwe ng'ataaliwo mu mateeka gwe munaalonda. Tusaba RDC wa Buyugwe aleme kukontana n'abantu ba Lugazi kye baagala. Tolina tulipako muntu gw'oyagala lwakuba bakuwadde obwebbaasa. Abavuzi ba bodaboda ab'enjawulo bagamba nti waliwo abeerimbika mu mulimu gwabwe okugudibaga nga bangi bakitadde ku byabufuzi ebisiga obukyaye. Bo abakulembeze ababadde balondebwa bakkiriza ne bapondooka kyokka bategeezezza nti baagala okutereeza omulimu gwabwe era batandikiddewo okunoonya akalulu okulaba nga baddamu okwesimbawo. Emirundi mingi gavumenti erangirira enteekateeka z'okuwandiisa abagoba ba bodaboda okutereeza omulimu gwabwe kyokka ng'enteekateeka zino zizze nga zigwa butaka. Sina buzibu tugenda muki olw'ensonga nti tubadde nga tuzanya bwetu ng'ekibuga kidda mabega era nze ne mumatifu embadde naye ne kusooka kusasizaamu. Road map yaffe yonna yali yafulumanga omwaka guno tugenda kulonda obukulembeze okuva ku siteegi paka ku municipality. Ndowooza emivuyo gisinze kuva wa tawuni kiraaka aba RDC bano bali bavuguza nnyo ofiisi agambe ofiisi ezo enzibu ezisinze nnyo okutabula abantu bano.